ya baliyo ku kawuzi buwuzi nga bagamba nti kambeereyo lwakadi anonyeza achesibyo lwakakadi kano lwakakadi kano kalooza kubanga abantu babalempi nagamba stronghold ya NUP eruddawa nti eri wano mu Buganda wadde tebakkaanya kubanga obutakkaanya mu NUP gye buli bungi nnyo nga buva ku bifo ababala ensonga y'ebifo be banamboze time kati abantu abo akakantu kakyabasibyeyo kati olw'okuba nti abantu bategeddeko ku nneeyisa y'abamu ate naddala kubavudde mu DP ne bagenda mu NUP bagenda okusanga akaseera akazibu kubanga balabyeko ne bagamba nti twakwatagana ekimu ku byaleeta amaanyi mu kalulu ako omwaka guli nti waliwo ababaka abaava mu bibiina nga DP abaali vibrant ababaka nga Nambooze abagira mu pressure eri ya people power abagira mu kaseera era baabala bulungi empiki zaabwe kubanga abamu kuba baali tebajja kudda naye ne babala empiki ne bagendera ne bagira mu muyaga ababaka bajja baleeta vibe mu kalulu ako omwali Sseggona omwali Mpuuga omwali Nambooze omwali bakasibante ababaka basewungu ababaka bangi nnyo abaali abamu baggwamu nnyo amaanyi bannakibiina ekyo okuba nti pulezidenti waabwe yakeera enkya ne bamu appointinga nga minisita w'amateeka n'ekitongole ekiramuzi Juzi bali bagenda mu delegates conference yabwe yabadde Embalala nasooka asitula abadelegate bonna abakuba ewasale you can imagine ne babalabako ne basinkana omukulu n'alyoka batwala Embalala buli amuvuganya n'amulemesa buli lwa Manda abeera mu cabinet meeting mukulu John Max Segawa ogamba otya jewe ko Kimbo nsanso kulaba nange nsanso kulaba bulungi olamu sibu bya alhamdulillah oleka bulungi kitiibwa kya Mukama olifunye n'ekiwalaata embiri ne zidamu ne zimera ekiwalaata kino okujja emirundi egisinga oba otakula wano nga oyina stress ebikusumbuwa nga otakula wano kati nga nekijja bwe kityo naye ogamba kikimbo mwebale kukyapa webale kusiima alhamdulillah Mukama mulungi naffe weero terina buzibu amiina bulamu bulungi bulamu alhamdulillah kyekiriwo nze saze kwesimbawo nti period gye tukulabiddemu olinga Nabiira temulabe nga yazze Nabiira bannabyabufuzi bwe batyo ye munnabyabufuzi emirundi egisinga obungi bwe mumulonda abasinga obungi ku babaka ba parliament okugeza katugereze waggulu ku babaka 527 sibeebo ku babaka abo bonna ababaka bayinza okubanga 10 abadda mu bantu nga mubeera nabeeyo mu myaka gino egisooka ebiri tebadda mu bantu babeera eyo mubalaba ku last minute nga bakomyewo naye ndowooza ekizibu kwe kisinga okuva abantu babeera nnyo abalonzi babeera nnyo mu nsawo essuubi ly'abalonzi libeera nnyo mu mubaka libeera nnyo mu mubaka ate okusookera ddala ababaka bagenda ne beewa obuvunaanyizibwa obususse egamba bw'aba tannagenda mu paalamenti akola bingi nebyatateekeddwa kukola basudiya abantu ngenda kukola oluguudo ngenda kukola kino naye nga naye akimanyi si buvunaanyizibwa okimanyi siggwe okola oluguudo okimanyi siggwe ozimba nayikondo okimanyi siggwe aweerera abaana naye olw'okuba nti akalulu kaffe kayonooneka kuva dda abantu tubalowooza kubanga bw'otakola balowooza tokola atakoze ambulance bamulaba nga atali mubaka ababaka bonna nagenda nabagula emmotoka ne bazifuula ambulance naye nga si za ambulance entuufu okitegeera naye olw'okuba ndi ffe abantu baffe twabamanyiiza bwe tutyo nti olina kubawa balyoke bakuwe yensonga lwaki tetulonda babaka bateekeddwa kubeera bateesa balungi tetulonda babaka bateesa tulonda abalina kye batuwadde kati bwe batadda eno gye muli ate ne tukuba emimiro olwo omwaka gubeera nga esigaddeyo nga gumuntandika okulaba Honorable Gundi Cup n'ateekayo akakopa awo n'atandika okuziika n'atandika okuweereza amabugo n'atandika okusula mu lumbe n'alyoka omulaba eno mu bulungi bwansi kubanga bye bintu byeyajjirako yensonga lwaki bwe tutuuka mu kalulu akalulu katuuka ate n'okusingira ddala wano ewaffe wano mu Buganda we tusinga okulonda ababaka abatalina mulamwa
netulonda embaata netulonda empuuta oba bano abawano basinga okutukubenya akalimi oba kiki abaliwa abawano mu Buganda oba bakalimi nnyo balina peregesi mungi si kalimi naye wano mu Buganda ffe tusinga obutaba na mulamwa mu kulonda tulonda tulonda bulonzi tugamba bugambi gundi olaba olina jana agamba nti mumpe ngende ndye nange ndyeko kati ate oyo namusiima kuba yayogera mazima mumpe ngende nange ndyeko yagamba nze mumpe ngende ndyeko naye waliwo n'omukulembeze gwanga bwe yavaako enakola lege yaliko naga nti mumpeereze n'ebeera bidomola mumpeereze abaka b'enaale n'ekibeera nga kigenda kweba naye ate eyagamba nti mumpe ngende ndyeko n'akomawo n'agamba abantu nti munnyongera akalu ffenna tuliire wamu oyo akabonero yandireese lusaniya oba sowaani kubanga asabye kulya tugenda kulya naye yadda alya bonna anti gwali muyaga gwe gwamutwala omanye abantu bangi nnyo abaagendera mu muyaga mu kalu kali akawedde mu 2021 abantu bangi omuyaga bangi bajjira mu muyaga bangi ne batwalibwa omuyaga naye ng'ate tebandigenze simanyi oba bikinabeera ne ku mulundi mu babaka ku level y'ababaka ku babaka ba parliament n'abakulembeze abalala ekyogera kituufu waliwo ababaka benalaba kati nga mama Amelia Kyambadde omuyaga gwamutwala weebale nnyo kati Amelia Kyambadde omuyaga gwamutwala not because yayita performance naye omuyaga naye nga Mayinja bwe yayima nti yaga nti kibuyaga bwajja atwala n'ebyataleeta kati ne Amelia yagendera mu kibuyaga oyo Jesse Muyingo oyo muganda wange yagendera mu muyaga not because he didn't perform okiba bamulanga kisempijja naye yali mu nsonga ze bagenda mu nsonga ze zimu bwe zityo omuyaga gwabatwala kyesimanyi nti ku mulundi guno oba kinaaba kyekimu ebintu bigenda kuba biralamu si bye byaluli kubanga wadde abantu okimanyi bangi bajjira mu muyaga ne gubayisaawo naye ate badisappointinze nnyo abantu baabwe batono nnyo abeeterezezza nze sijja kulimba sirabangayo paalamenti ebadde useless ng'eno eno paalamenti ebadde nzibu tebaddemu mulamwa gwe njagala owulire nze kankubuulire nze kisinga okunnuma ku babaka ba paalamenti paalamenti tevaayo ku bintu ebituluma ng'abantu ebitugasiza awamu ngenda bikumenyera tunulamu bayisa netteeka obutajjako bantu ssente za rent mu ddoola naye okimanyi abantu bakyabajjako ssente mu ddoola rent wano mu Kampala abasuubuzi bakaaba olw'ensonga eyo naye sirabangayo paalamenti lwe yeediima negamba titugenda kutuula kubanga abantu baffe banyigirizibwa tulabangayo ababaka bava mu Kampala region nti ababaka bali munana Kampala erina constituency 5 erinamu ne Woman MP ne basente ba district ayimini abamagombola tebakolangawo mbeera eyo negamba nti oba ffe ng'abava mu Kampala twediimye abasuubuzi baffe tutaddewo embeera tekibeerangawo ekyo ne tukivaako ne tulaba ku bbeeyi y'ebintu lwe yalinnya ne yeekanama n'etuuka eri saalabako babaka ba paalamenti lwe bavaayo ng'ababaka ne bagamba nti abantu baffe banyigiriziddwa ekisusse tugenda kwediima okutusanga waliwo ekikoleddwawo embalira y'omwaka guno nga tenaba kuyita twagala tulabe ku kino na kino tebakikolako amasomero galinyisa school fees mu mbeera esusse etagambika buli ttaamu lwebegenda okutandika amasomero galinyisa gabanga gali mu competition ne balyoka bakola requirement z'omwana n'abanga agenda okwanjula ngakubulako obuuzi mukazi bw'aba mulenzi ngakubulako mukyala agenda mwanjula bw'aba muwala nkubulako omusajja gwagenda okukola ki ng'ebintu byokka bye bakoze bajeti yokka ey'omwana agenda mu kisulo ne bikusukkako bisusi anti bagenda tufuna obuzibu ng'abannannyini amasomero ate be babaka weebale nnyo ekyo kagamba ababaka ne balema kuvaayo ku nsonga ezo kuyimirirawo ku nsonga etutuukako obutereevu kubanga school fees zinyiga omuntu abaana bawumula wiiki 3 nti omwana addayo ne balyoka bakuleetera olukanga lwaki requirements omwana agenda kusoma kati bayongeramu n'akawakatiro akalala zero balance can you imagine bayongeramu n'akala promo pate bya buwaze kati nze kyova olaba nze kyova olaba kiriwo ekiti nze omwana owange bw'omugoba school fees nadda ewaka oba amazeewo ennaku 3 oba ennaku 4 bwe mba nsasula school fees ezo mbala nsooka ne mmanya nti school term ebadde ya bbanga kinti ya myezi 3 kati bwe mba nsasula school fees anti wamugoba ngabizaamu ne mmanya nti mu myezi 3 sente ze nsasula
buli lunaku nsasula mmeka ezo nzitoolako kubanga wamugoba teyasoma zezo nzijjako teri kunkuba mpewo. Ekyokubiri bino ebitabo bye mutwala ne musaba abaana ebitabo 40 simanya omwana amusaba ebitabo byenkana ki bamusaba byenkana ki leeta bino leeta biri balina ne buno kati simanyi ogula by'essomero ebyaffe eby'essomero ebyo kuliko ebisabika simanyi biki kuliko logo zaabwe kati nze kyenkola bw'obongozezza ebitabo 30 omwana bw'awummula byensooka okubala bye yakozesezza ne mbagamba balance aliwo w'ebitabo nti mulina omunda kambirabeko ebyafisse era bwe mbangula ttaamu eddako ebyo mbijjako nemanya bwasigadde 10 nga munsabye ebitabo 3 ngula 2 n'otuma omwana rimu ttaamu zonna 3 buli ttaamu ne rimu erimu empapula 15 plus gwe n'otuma omwana rimu buli lunaku ng'ebibuuzo bakola ku end of term mpozi ne mid term awo ni imagine ne baba abaana bakola ebigezo buli week omwana asobola kumalawo rimu tasobola kumalawo gati abaana kirasi erimu abaana 5 abaana ne bayita rimu 50 kugamba okunyigirizibwa okwo bangambye essomero lino liri wano iziti Gombe kati nanyini wali alina eddwaliro wano okuba Lintuma Road naye yateekawo Emengo kati yateekawo embeera buli mwana adda ku ssomero olina okusooka okugenda ne bakukebera emitwalo gyo 10 obubbi buli Uganda wano olina okugenda okuddayo ku ssomero n'akapapula akavudde mu Gombe osipiito tolaba nti abazadde babakwata mu nsawo nze kyo kyenkugamba nti ebintu ebitunyigiriza ng'abantu ba wansi ababaka ba parliament tebabikutteeko yadde n'omulundi n'ogumu kati amasomero ne galinyisa school fees on every term ne balinyisa school fees naye mu parliament sirabanga parliament lwevuddeyo busimbalaala ku nsonga eyo naye John Makisega oyogedde ku nsonga eyo ogenda okulaba amateeka ge bateekako ennyo essira agabatuusa n'okulwanagana mu parliament n'okwekola ki nga tebina biyambira muntu nga tebitukwatako butereevu eno iPod ddala egina kunga kati mulwanira iPod kumbe kali eribe iPod na guli eringa avenue ya kwefuniramu kasente nga muli kubyamu abalonzi naye ensonga ezitutuukako butereevu eno abantu abo tebavaayo zoogerako kyovolaba nze mbena nentunulira abaka ba parliament nengamba batubonyabonyeza bwerere kuba parliament ono tugyesibako lwa nsonga yeetambuza ebintu ebyo polisi zitandikira eri waggulu eziryoka zikkirira eno wansi era kyovola nze nalina ekiteeso nze nga nze omu nti bandibadde bakyusamu mu tteeka ly'ebyenjigiriza taamu mu primary schools ne secondary schools taamu omwaka gubeeremu taamu 2 nga expenditure tususeko abazadde sente ziyitirira kuba tosobola kunga omwana awummula wiiki 2 asomayo emyezi 2 kitundu n'awummula wiiki 3 noddamu omuzadde nomumukanda sente empitirivu ate no bw'aba candidate awummulemu nezo zaawo bazaagala weebale nnyo ne balyoka beekweka kuba kusomesa mu holiday tekukkirizibwa ne beekwekera abaana ne baddayo ne basoma ezo ne bazikujjamu kati ttaamu lwaki nze njagala zibeere 2 kubanga abaana bawummula katono nnyo sente ne zikola ki ne zisukka ku yes kati nga singa ttaamu zibeera 2 waakiri ttaamu ne bwenabeera ya myezi 5 taamu ebeere ya myezi 5 kale essomero lyongezeemu kale akasente akatonotono okitegeera bw'abanga omwana abadde asasula emitwalo 5 bongezeemu ttaamu zibeere 2 kale ttaamu asasule emitwalo 7 oba 8 okusinga okukwata ttaamu emusabaka mu kitundu myezi wayitawo weeks 2 muleeta akamu ekitundu akalala wayitawo myezi 2 muleeta akakadde kamu n'ekitundu esente ziba nnyingi nnyo so singa ttaamu bagigabanyamu nga ku university si gye basinga okusoma ennyo university gy'osinga okusoma ennyo kubanga gy'osomera ebigenda okuyamba gy'osomera ebigenda n'okuyamba butereevu kubanga gy'osomera course naye ate yo wa semester 2 omwaka mulamba ng'omaze semester emyaka 3 semester 6 ng'ovuddeyo naye wano n'osoma ttaamu emu ttaamu 2 ttaamu 3 byebintu ebyetugamba ebinyigiriza omuntu wa wansi omubaka parliament byeyandikutteko butereevu okitegeera so okitwala nti abaka badisappointinze abantu absolutely ababaka ba parliament badisappointinze nnyo abantu tebakutte ku bintu bitunyigiriza wansi butereevu ekyo nga bwe mbikunnyonnyodde tebabikuteeka ebitunyiga obutereevu nti amafuta gaalinnye n'osanga ng'oli agatunda 7 n'osanga oli bagatunda 8 n'osanga ono atunda 14 ekintu ekyo John Makisega kyajja kitya okubeera nga tuli mu Uganda buli muntu ng'akola omuwendo gw'ekintu kye kyatunda anti kati gavumenti
yalemererwa okusetinga kibayita minimum and maximum price. Kuba government bwe settinga minimum price, minimum price bagisetingawo. Kitegeeza you are not supposed to sell any product above that price. Okitegeera. Ne bajja ne bagamba nti sukali wa 10 wanya. Nga gwe bw'omutunda ku 10 mu 5 obeera obbye. Obeera onyigiriza musuubuzi. Erogalwawo mangu ddala. Okitegeera. Kati niye problem gye tulina wano nti this is a liberalized economy and prices ziri determined by the forces of demand. Oli kyalaba ekikola ekitunda kyagala n'asuubuza. Nti obwetaavu bw'ebintu. Bw'akireeta n'akikolera price. Weebale nnyo. Kati bayinza okuddira n'owulira nti ne bastockinga sukaali. N'akwekebwa ne bamukweka ne bamanya nti mu bbanga bweriti. Ne balinda enseetandika okumunoonya. Ne batandika okumunoonya. Kati oli n'amugjayo n'amutunda ku bbeeyi eya waggulu. Ali ne kyewuunya bikolebwa abakulu bali mu gavumenti. Weewuunye. Kwegamba neewuunya ebintu ebyo ebimu n'ogamba ensi yaffe egenda luddawa. N'ogenda ku mafuta sheri agatunda 5-10 n'ogenda ate ku rubies ate nga yali mu ngali atunda be. Ate n'ogenda kati ebintu ebyo kati saawa zino President Museveni ali mu kulambula enteekateeka ya PDM nga bw'etambudde. Owulira saawa zino ali mu bitundu bya Wakiso Greater Kampala. Ali mu kutambula mu nsonga. Ali mu kumala obudde mu nsonga. Naye njagala nkubule ye tamala budde. Ye ali mu kukola. Kubanga ye bamuwa program. Kwa President Museveni si agenda ku kitundu. N'aleeta omulimi modo farmer. Be bamuleetera omuntu. Bo bamugamba tulina program eno tugenda wa mulimi gundi, tugenda wa mulunzi gundi, tugenda wali. Si yasalawo wagenda. Kati yeto munenya. Ne baleka bamutega abaabo. Kati President Museveni ye tebamuwa program ntuufu. Tebamuwa kituufu kiri ku ground. Naye amazima ga Katonda mu ggulu singa President Museveni asobola n'amanya ekituufu ekiri ku ground mu nkola ya PDM n'emyoga ayinza n'okukaaba amaziga. Ayinza obutavaayo mu fedde gy'aba yageeze. Ayinza n'okukaaba amaziga. Nze bamuleeta ewaffe ebisaliro yali nteekateeka ya NADS. Bamuleeta ku lusuku lw'omuntu. Lwe tumanyi obulungi nti lusuku lwa gundi. Bamala wiiki n'amanga balufukirira. Ebimotoka by'amagye ne bijja ne birufukirira ne basalira ne babikka. Omukulembeze bwe yajja ku ne bamuleeta n'alambula olusuku lwa NADS. Naye nga lwa muntu gwe tumanyi obulungi tafunanga wadde ekitooke n'ekimu ekya NADS. Naye nga baayise namuga tugenda kukola bwetuti olusuku lwe lugenda okubeera nga modo farm. Era omukulembeze bwakubuuza ddamu bw'oti. Era bwakubuuza ojja kuddamu bw'oti ojja kuddamu kubanga bamuwa script kubanga n'omukulembeze ye ripooti gy'alina eri. Kati okitegeera abantu bakwata abantu ne babaggyako endagamuntu zaabwe mu nkola ya PDM. Ne bamuggyako endagamuntu oli n'akuŋŋaanya abantu baayagala. Bw'amala obbakuŋŋaanya bonna nga bwe bali n'azigobako ssente bulungi nga bwe zirina okuba. Ne zivaayo bulungi. Abantu n'abawako emitwalo 2-2. N'atwala lipooti ewa Muzeeyi nti bano bonna boolaba. N'atwala lipooti mu bakama be nti abantu bonna bano baafunye ssente. Y'ensonga lwaki President Museveni he's a statesman atambula bulungi era omulaba ng'ayimirira mu bantu n'ayogera nabo. N'ababuuza ssente za PDM mwazifuna. Ne bamugamba ate tunaziraba Muzeeyi. Ate twazirabye. Ate bayinza n'omuyimiriza we bamanyi nti we wali be baawaawaako. Ne bamuyimirizaako awo. Kati bw'ababuuza bagambe nti twazifuna Muzeeyi. Okitegeera naye nga rot eri mu PDM singa president akimanyi ate n'ababaka ba parliament mu nteekateeka eno yonna kigambye nti batuyambye mu bintu ebituyamba ebitukwatako obutereevu eno kuba ssente ezo zaaleetebwa mu mutima mulungi kubanga buli muntu akkiriza nti fena ssente zaaleetebwa kuyamba muntu atandika omuntu ali obubi naye nkubuulira ababaka ba parliament bonna kubanga buli kitundu wano kirina omubaka wa parliament ate nga buli kitundu kiina enteekateeka ya PDM. Amazima ga Katonda ababaka be bateekeddwa okulondoola ensimbi ezo. Naye ababaka kituzaayo ku kiri nti tebaliiyo mu bantu. Omubaka bw'awulira mbu project ya gavumenti bw'atugeze wa opposition tayagala ginyegako. Bw'awulira nti ya gavumenti tayagala gifaako kubanga bw'anaagirondoola kijjamu mu misaakalulu bajja kugamba nti ono akolagana ne gavumenti. So ng'okolagana ne gavumenti si kibi. Naye n'owa gavumenti yennyini tomulaba nga naye nti abaana kyakoze. Kubanga ababaka bonna balina okuddayo ku ground ne balondoola buli nteekateeka ya gavumenti egenda mu maaso. Olwaleero PDM gyeri enkola y'emyoga gyeri singa ebintu ebyo byonna birondoddwa bulungi
enkola y'okujja abantu mu bwavu singa kati President Museveni takyanoonya na kalulu singa ayitawo agamba kubanga sente zaziteekawo niye abantu bano tebalondodde bintu bino Youth Livelihood Program sente ez'okujja abavubuka mu bwavu ozimanyi bulungi zajja mu bavubuka ne zibeerayo naye mu kuzibawa omutawana we gubeera eyandifunye emitwalo 3 eyandifunye akakadde bakusayiningisa n'ofuna half of the money naye nga ye bureaucracy ogiseewa okuzituukako obutuuso zifuna ebintu byonna musooke mukulebe account number yammwe akavuyaako kati waliyo sente ez'abakyala nazo gye ziri okitegeera esente z'abakyala nazo gye ziri naye sente ezo abantu bano engeri gye bazifunamu tebazifuna nga bwe zirina kuba ogenda okusanga abafunye ate si balina okufuna webale nnyo kati waliwo sente ezaze zendi mu kutunuulira enteekateeka ya grow so bagikwasa ono omukyala Kasolo Aisha Kasolo yakulira eyo project ya grow eryawunga ku NRM secretariat kyekizimbe ekisooka naye mbw ate abakyala abafuna be bakyala abalinako ku business babakyala abalinako ku business be bakyala abafuna kati weewuunya okubanga ate abakyala mbu olina okuba ne business ngeri olina eri worth $5,000,000 kwambuka waggulu ate bebatereddewo ate balina ofuna sente naye buuza bani abategerera ensi kati $5,000,000 n'okudda waggulu kitegeeza bantu bameka balina $5,000,000 baneekolera gyange n'okudda waggulu kitegeeza bano abali wansi abafuna mpola abatalina sente ayo Kyakasooli asiika chips akawungeezi Nansana Emmengo atunda ovacado ku luguudo ayo Kyakasooli ayo Kyagonja omujjeemu ate nga betwagala okusitula ye namba ennene kati ate abo obajjeemu kati nebuuza police gundi ezo bazikolera wa abakola policies benewuunya nange ebintu babitandikira babiteeseza ludda wa kwegane wesanga nga programu ezo ate abalina ate be baziganyulwamu kiringa lulwe wabeerangawo enteekateeka z'okusasulira abaana ku university eza gavumenti okuva zi scholarships okuva mu State House eyo okuva ludda wa era ng'ate abaana b'abaminisita abaana babakulira ebitongole ate be baziganyulwamu kyokka nga alina obusobozi obuwerera omwana alina obusobozi obuwerera omwana wonna w'ayagala kyokka ne scholarship eri agijjayo ngera yiye ate ne scholarship ate n'agijjayo kegamba naggalirayo afuna omusala gwa bukadde 4 bukadde 5 bukadde 3 neza bye endala kegamba ne weewuunya omuntu n'osalawo nobbe ente nobbe embuzi nobbe enkoko ate nobba ne mukene olwo yo omuntu wali obubi addukirirwa tewalaba minisita nga afuna omusala ziri mu miliyoni nawulira mekaana mu 5 na ate ne bamukwatira mu kubba amabati g'abankuseere geji 32 kati ate geji amabaati ago nze endowooza yange endala nnyo ku mabaati ago nze omuntu yenna eyatwala amabaati ago oba gaavaayo mu ngeri etaali nnungi naye nga yagatwala n'agatwala mu community ne gayamba abantu n'agateeka ku ssomero n'agateeka ku kereziya n'agateeka ku kkanisa n'agateeka ku muzikiti oba n'ayamba mu kitundu kye wadde tegaali tegasigayina kuba gage yafuna engeri agafunamu mu community kubanga bakimanya nti waliwo kino ekiri mu OPM baleese amabaati wegati babimanya bali mu gavumenti nti mu OPM kubanga ye mulina ministry ya disaster preparedness nti baleese obuwunga baleese kasooli baleese n'akimanya n'agamba wazzeyo kino bwe kino n'akozesa sources zize okubifuna oyo simunenya nga bigenda biyambe ki biyamba abantu naye ono abijjeeyo n'agenda n'azimba ekiyumba kye eky'ente n'azimba ekiyumba kye eky'embizzi naye kasaba bitegerera ziserekululako sipiidi naye kati olwedde nga omaze okwerabisa okuswala omaze ensi ekutegedde yes ate nga gwo minisita ya ordering yafulumya ssente kubanga ali ministry ya finance bateeka emikono ku ministry webale nnyo be bafulumya ssente kati oli n'azimanya ne bamugamba n'agamba nze amabaati nageekanze gali mu compound yange nga minisita afulumya ssente minisita wa ssente kati olwo zaafubutukayo zikwegamba ebintu bikusobera nze ekisinga okunnuma President Museveni ye nga ye omuntu abantu ate bagenze bakitegeera nti ye nga ye omuntu si mubi wabula bano be tubeera nabeena abakola ebintu kuba Museveni
tagenda kukwata sente za PDM ajenga azikuwa Kimbowa agambe nawe Sega wankuwadde Kimbowa kwata ezizo nawe kwata ezizo tajja kusobola. He has to work with the people. Ayina okuba ne staff ekola ebintu ebyo. Naye problem staff agiteekawo weeri okitegeera era weebali naye abakola ebintu bino be bakojja baffe be basenga baffe be baganda baffe be bamama baffe be batata baffe be bantu baffe betuwangala nabeeno kubanga abo abantu bava mu ffeeno tebava mu family ya Museveni asinga okwetaaga kubanga be bakuŋŋaanya ate akalulu kwegamba kikuzaayo eri ku nkola ey'okwagala ensi yo noga nti nemekukolerera lubuto lwange naye nkolere ensi yange nti abazungu be mwegomba olwaleero omuzungu eweegomba nti banne nandyagadde okubeera nga Amerika nandyagadde okubeera nga ki Trump si yakwata ssente n'agenda wa mu katale n'agamba abatembeeyi mukole bwe muti nti oluguudo luno n'asayininga ku ndagaano contract y'oluguudo nedda abantu bali system ebeerawo era ng'abantu abakola ebintu ebyo balumirirwa ensi yaabwe ku mitima gyabwe n'agamba kino ekintu kankikolere ku lw'ensi yange oluguudo kandukole luleme nga lwa myaka so si lwa wiiki emu so si lwa myezi bwezi lugendemu ebinnya kituzayo ku patriotism abantu okwagala ensi yaabwe wano bakola ebintu business ejja nekiyita mu palamenti abakakiiko alina okulya akabatula akakiiko ka palamenti wekyayise balina okulya ministry gye bakijje erina okulya minister of finance agenda okulirizinga sente alina okulya nugaka tuli ku kiwano kubanga ate kikwewuunyisa abo ate abakola nowesanga nga abakola oluguudo owa contract gwe bagiwadde si yabba oluguudo gabawadde contract si yabba oluguudo okubba oluguudo kutandikira eri munda nti wano mu kugaba tenda n'asooka awaayo asobole okuyitamu okumuwa contract n'asooka agulirira eno gy'aguliridde buli process gyaddako agulirira buli process gyaddako n'agulirira mugenda okumaliriza nga ssente z'alina ng'oluguudo olwandibadde olwa sickness bweti anakola inch 2 ng'alina kukola bwe kati kubanga ssente zonna contract yonna ssente bagibaliridde ssente wezi naye ssente zonna nga zaaliibwa dda half of the money nga yakola ki nga zagenda dda nga bazirya dda kati contractor mumuteekera bwerere kuki agenda okulaba nga mrufa alina kubakolera kano bwe kati alina kukola kano bwe kati ne bweka nga ofumitamu n'empiso n'eyitamu nga bayita president Museveni ajalutongoza ng'enkyajja atongoza oluguudo nga lufa mu myezi 8 nga lufa mu mwaka gumu nga muga kati bino ekintu kyemunenyaako ekintu kyakyebakiddemu nnyo kwe kulaba abantu abo abazza gavumenti y'emabega n'atabaako mukono gwagolola ogw'ekyuma ebintu bino kati babibba open emisana ng'ensi eraba ne bamanya nti minisita gundi yabbye kino honorable gundi yabbye kino ka commission akakiiko ke yataddebwe kekabbi waliwo n'omukyala wa Human Rights Commission Mariam Wangadia Wangadia ebiseera yabadde n'abagugulana nabo baali bayisa sente mu budget mu kakiiko aka budget committee ne beeyongereramu essente naye nga zirina okugenda ew'oyo omukyala then yakola ki azizze nga baagala kikibaaka ezo size zakwasa ombaka ono Sise Namuju sibyo ebyakwasa Namuju ne bikwasako waliwo ababaka abalala benzijukira Sise Namuju mujukira kubanga ye mbaka wa parliament w'ekitundu kyange wa district yange Irwengo kati district yange bangamba wadde okwayuyangako mu parliament tayayuyangako naye ekirungi kyayina eri wansi mu bantu gyali era omukolo gumu gwategekebwa mu constituency ng'ali mukomera mu bakomunaga Kasaya bakulya nammwe kati you can imagine waliwo yakyogera nakiwulira saali wano naye nakiwulira nti yali yabbira mmwe yali yabbira ffe you can imagine such a statement naye kyamala ekugirayo nti bakola mbu baagala kikibaka kati ate kikibaka ajagala ate ye mubaka atula mu kakiika waayise ssente ezo Wangadde n'abagamba nti nedda ssente nasaba ssente bwe njagala okukola ezo zijja okummala ne bagamba tukuwa zino otuwaako zino kyali kyakamala ewangadya ne kigenda ewona omukyala yali permanent secretary wa ministry yakye bamu akole linnya linvudde mu mutwe Geraldine Sali yali ministry education eyo yaliko ne mu NSSF eyo yoyo nabirako ne lecturer ku mubizaawo oyo ye bamuwa ssente akole furniture wa ministry naye nga ssente zizimba ekizimbe ekipya you can imagine nga yagenda kuteka uteze furniture mu kizimbe
minisitule mwegenda okutuula naye bagenda obalirira ssente ezo nga singa baga tuzimbe wali ekizimbe kyali kiggwa. Kati nze kyembadde nkugamba oyogedde ku President Museveni nti omunenye okulemererwa okubaako kyakoze abantu ababeera babbye. Kati awo wenkuddizayo wali nti nze saagala democracy. Nze njagala mukono gwa kyuma. Kubanga democracy waviira obuzibu bwa democracy we buli kati kyekyo munenya Museveni. Democracy yoyo kuba yateekawo anti-corruption court weeri. Court zonna weeziri fully instituted. Tenwa mulemereddwa anakakiiko kabayambeko. N'ateekawo n'obukiiko obulwanyisa enguzi. Okitegeera. Buli kimu azza akikola ki okulaba nti alwanyisa ebintu ebyo. Naye buli lw'ogenda mu court weetaaga evidence. Obujulizi. Okitegeera. Gw'obujjako mugagga muzibu. Weetaaga obujulizi. Gw'ojjako obujulizi waali sente azina nnyingi nnyo era ogenda okwesanga nga omuntu ono ataataganyizza okunoonyereza nga n'omulamuzi asobola omulaba. Okitegeera. Ate babalaba bulijjo. Tubeera bulijjo mu kkooti nga bagamba oyina sooka omulamuzi omulabi ku makya nga kkooti tenatuula. Can you imagine? Ne muyita emabega ye ne mwogera naye. Kati bwe buzibu bwe tulina nti anti-corruption court eteereddwawo okulwanyisa obuli bw'enguzi. Kooti weeri Tovula Museveni yatuuka n'okuvaayo n'agamba n'okugamba nti etteeka likyuke abantu abakoze emisango egy'okutta abantu kukola biki baleme kweyimirirwa abalanzi b'eddembe ne bakibikoye yali akoye enguzi nti wano waliwo enguzi eyitiŋŋana poliisi ebintu byonna bifiira eyo kati oyagala akole ki Museveni kubanga democracy gwe muyayaanira mu ggwanga oyagala tuddemu mu nkola y'abakabbulu kubanga mwe muyayaanira oyo democracy nti omuntu bamukwata ne bamutwala ku poliisi fayiro etandikira ku poliisi n'etambula n'egenda ew'omuwaabi wa gavumenti ye state attorney kati bw'atandikira eyo abo tebalidde ssente bitooke byebigwa omuwaabi wa gavumenti omusanga agugyemu enta kati eyo yonna omusanga agogobye kati ye bwe bakwata bagamba nti minisita baamukutte mubbi w'amabaati kati Museveni amukolere ki kubanga yateekawo structures kati yabi bateeredde mu structures ebintu bikole ki bibeereyo bakiyingizamu mukono gwe nti president agambye bw'anaavayo n'akola bw'ati abali ku ludda lwennyini oluwabula gavumenti nze sijja luyita oluvuganya gavumenti kale opposition be bagenda okusooka okuvaayo okukola ki okugamba nti Museveni yawamba kooti ayise wakoma Museveni ayita wakoma omusango guli mu kooti ate ayingiramu gwaki kati nze wenkugambira saagala ki democracy olw'ensonga democracy azza nnyo emabega nze njagala mukono gwa kyuma kubanga mu nsi yonna gye bakozesa omukono gw'ekyuma oyo nonsense taliiyo nonsense taliiyo ebintu bitambula era abantu banyumirwa waliwo agamu ku mawanga ge mwogerako agatuliraanye ebintu gye mulowooza nti bitambula bakozesa mukono gwa kyuma ewakagame banga ndoyinza kuzimba ezo nguudo kati ewakagame oyinza okuleetayo ebyombo kooti ebyo tonyumya mandaazi go kati bwe buzibu bwe tulina kati oyo nonsense yonna gwe mu magye omuwuliramu mu magye kyekimu ku bitongole ebiri organized era bwe kibaayo kiri very minimal kitono nnyo naye kubanga bo eri teri nonsense oyo order ni order Makisagawa NUP kutambuliza ete ebyobufuzi season eno mwejjidde season yayo 2020 tujibadde 2020 2020 ekisanja kino ekyemyaka 5 ekisanja kino ekyemyaka 5 ekutambuliza ete politics nze sirabangayo mulembe gunyumidde Museveni mu myaka 4 gyamaze ku bukulembeze Museveni tanyumirwangako bukulembeze nga myaka gino 5 kwanza ensi yatandika muwomerwa juzi wano era mu mwaka guno mu kisanja kino Museveni we yagambira Uganda etandise okumpomera ng'ate mutuufu nnyo kubanga Museveni bamwanguyiriza nnyo obukulembeze sirabangako mbeere tatadde Museveni ku bunkenke nga myaka gino 5 kubanga toyinza kuŋŋamba nti mu myaka 5 ekibiina ekyaleeta leader of opposition mu parliament mu myaka 3 babadde bamaze okweyuzaamu atawo Museveni wayagala andi abasuubiza nti mu myaka egiddako akalulu ako nze ne gye yabyogerera mmanyiiyo yabyogerera Hoima mu kalulu akagwanga asaba akalulu kuba naliwo Museveni yagamba bana mumpemu emyaka grupu ya NUP
mubampemu myaka 3 there will be no more katate yali alimba wakati ekibiina kyokka gwe kitunuulire ekiri ekyandibadde ekyamanyi mu kuvuganya gavumenti kyekisinga okwerumaaluma essaawa eno beerumira mu bifo mokka mwe bali okitegeera ate amaanyi we bagalina bo nga bo ate we basinze okulwanira nze ndowooza yange yandibadde bweti nti olwaleero nga opposition tebaagala kwegatta so nga ate okwegatta kwandikoledde opposition ne bandikoze alliance kale bagambe tetugenda ffenna kukola ki kubeere mu kibiina kimu netukola omukago nga boolaba Kenya bwe bakola Kenya bakola omukago nga bagenda mu kalulu okitegeera nabano bandikoze omukago okitegeera andi kati wano ekigaana ekyo nti bonna tebali ku mulamwa gumu twalinako kali kalulu ka 2016 katuleta mu 2021 waliwo omukago gwali twatulanga alina ggulwawo ku police headquarter opposite police wali nyumba ya Nandala Fabi wansi awo waliwo omukago gwali TDA ebugumu nga liri mu TDA engeje gwayiika buli omu nagagenda kwesima buli esente wano eyuza emikago nejabuluzamu batulanga tusimbewo Mbabazi tusimbewo Mawu tusimbewo Besigye tusimbewo Akena ne balemererwa okutoka kunzikiriziganya kati njagala nkubuulire wano omulamwa gwa opposition mu Uganda sikujjako Museveni kufuna bubaka bwa parliament wano balwanira kabuuyi ndabagala abasinga balwana kufuna parliament balwanira bifo bya baka ba parliament naye tebalwanira ki kujjako Museveni banoonya kimukola kikufuna nabo kafo bakola ki we baliira nti kati buli kibiina kyolaba kitondebwawo kigamba nti ne bwe nfuna y'abaka ba parliament basatu kubanga mu kwota ey'omwaka buli sente ezifuluma opposition ne ebibiina byonna including starting with NRM ena majority bafuna sente gubala nti buli mubaka parliament abalirwa $5,000,000 nga mwezi buli kwota za iPod yes $5,000,000 kitegeza boy na abaka basatu milioni 10,600 milioni 10,600 plus kati go oli alwana kimukola ki kuyingizayo babaka ne bwabeerayo n'ababaka basatu ne bwabeerayo n'ababaka batano amanya nti buli kwota ya mwaka kati jakuba na zezo buli kwota ya kisanja gwafuka muri guba mwaka kisanja senza iPod za kisanja mwaka buli mwaka opposition efuna sente buli mwaka buli mwaka era buli kwota mu budget mwebali zezo sente za iPod era wantu wali atazifuna okitegeera sente ezo kati gwe mulamwa gubaliko naye omulamwa gw'okulwanyisa gwe bayita dictator tewali aguliko ate bino fighting the dictator byava ezo ngombo buli we tuba tugenda mu kalulu wabaawo engombe ekola ki ejja era President Museveni naye ayina engombo zizatambulizaako akalulu okitegeera kati nga boolaba akalulu kano akagge ketugendamu kati PDM kwatambuliza mu kalulu kali akaggwa gyali myoga kati eno PDM yekola ki yegero ate ng'olaba nteekateeka nnungi lwakuba nti erimu ebirumira nnungi nnyo I agree with that. It's a very good cause. Na ye lwakuba abagitambuza tebakola ki sibalambula okufa kati saawa zino NUPA ina protestive vote naye kyeki oloza abantu bonna bategeera kibaita protestive vote osanga ne candidate yennyini ng'akyogera bwogezi naye nga tamanyi bikirimu protestive vote kyeki gujja obabuuze bakubuulire protestive vote kyeki bw'oba asomako oluzungu lwenkakasa ndi walusoma to protest kitegeeza ki kuwakanya katugenda mu kalulu ak'okuwakanya tugenda mu kalulu kakuwakanya owakanya ki owakanya kulonda owakanya bivudde mu kulonda oli bwakunyonyola nti tugenda mu protestive vote kati byakunyonyola wansi waga kakuume kalemereko beerawo tovaawo is that protesting kwegamba kati buli kalulu kabaako slogan yaako buli tugenda mu kalulu wabaawo ekitambuza akalulu ku buli ludda mama Museveni ayanguyiziddwa ebyabufuzi naye nze njagala nkubuulire omulamwa gw'okuggyako Museveni wano tewali aguliko omulamwa gutunuulidde kintu kimu banoonya wakufunira ssente
banonya kufuna sente kati ebibiina bingi bimeruseewo essaawa eno abasajja bali mu kutonda bibiina okiwulira Munyagwa yatandiseewo ekibiina era Munyagwa akulaga agenda kujja nga president era neewuunyiza nnyo ku kalulu ka Munyagwa nga n'ayawukana n'aba PFF kubanga Munyagwa yali nfanfe nnyo wa Dr. Besigye kati okitegeera oyo naye ekyo kiri awo waliwo Democratic Front Mpuuga ali awo ate by the way Mpuuga ayogera nnyo ebigambo by'amagezi musajja amanyi okwogera ebigambo by'amagezi kati then Mohamed Nsereko Ecological Party ebyo bisatu biri brand new biri awo brand new ziri awo ne wasanga basanze bino ibadde biringa byajja byavumberamu kati ng'ekyamugesha muntu anti kiringa ekyajja Alliance for National Transformation naye ekibiina Mugisha muntu olaba nti lwakuba tebaamutegeera ate naye talina talkability tamanyi kwogera talina talkability naye nga yandibadde mukulembeze mulungi kubanga Mugisha muntu yava mu magye yakulembera amagye emyaka 9 n'avaayo niti yalinaako 0 yonna kubanga singa yalina 0 ze yakola Mugisha muntu singa Mugisha muntu yandibadde namukomera kuba gwe labayo yena agavuddemu ng'alinayo 0 ebimutuuseeko kati Mugisha muntu ebbanga lyonna lyamaze mu opposition bandibadde bamugamba baasooka ne bamwogerako nti mbega ne boogera nti mbega n'abagamba just give me time mumpe buwi budde mbega mujja kukola ki mujja mulaba President Museveni awoomeddwa ekisanja kino eky'emyaka 5 era anyirira okufa obufi era bw'omutuuka nkugambye Museveni bw'omutuukako bw'oti yenna anyirira bw'eti alinga omunyo ogugudde mu mata akasusu konna ali bw'ati ayina amaanyi kubanga NUP ewaka 5 be yakola ku luli nze nagamba abantu akalulu k'omulundi guno tekagenda kubanga bwe kaali tekagenda kubanga bwe kaali mu 2021 factors ezigenda okakyusa ekigenda okakyusa okusookera ddala mu byonna abantu luli baali n'essuubi ddene nnyo mu kutandika kubanga tubeere honest vibe y'akalulu k'omwaka guno si ye vibe y'akalulu ka luli ebuzeemu ebuliramu ddala vibe nga bwe yali si bweri ate abantu bangi baabawa obululu owulira naye nga balina essuubi naye abantu badisappointinze nnyo abantu ku mulundi guli waliwo engeri waliwoko ekyefaananyizanga collective effort nti walaba kuba guno omukago gwa people power kirina engeri kyakuŋŋanyaamu abantu kate ku mulundi bali mu kibiina naye kirala kyolina okumanya ekimu ku byaleeta amaanyi mu kalulu ako omwaka guli nti waliwo ababaka abaava mu bibiina nga DP abaali vibrant ababaka nga Namboozi abagira mu pressure eri ya people power abagira mu kaseera era baabala bulungi empiki zaabwe kubanga abamu ku bo baali tebajja kudda naye ne babala empiki ne bagendera ne bagira mu muyaga ababaka bajja baleeta vibe mu kalulu ako omwali Sseggona omwali Mpuuga omwali Namboozi omwali bakasibante ababaka basewungu ababaka bangi nnyo abaali ab'amaanyi lwakwandika Kasibante tebaamuwa kaadi naye yali nga Muteesa mulungi Kasibante yes. Katolo Bwama balina vibe balina mugundu nga era abo singa baafuna kaadi ezo bandiiseemu balo Sempala Kigozi sajja lya Beene kati ndowooza okirabye nti abantu bangi abaavaayo abaali vibrant kuba baali bateesa balungi ngoyinza ogamba nti Sseggona tateesa ngoyinza ogamba nti nno Namboozi tateesa eno mbaana okitegeera ng'ayogera abantu ne bamuwuliriza kati ekyo kyaleeta nnyo vibe ne bagamba wuno onaze ate ekyokubiri ne Bobi Wine ng'omuntu yaleetamu vibe yali fresh yali fresh taliwawoomwe kwa santi abaddeko wano nti abaddeko wali taliko nti ate ekyokubiri yajjanga musician abantu gwe baali baagala omanyi kyekitegeeza ng'omuyimbi bwajja olaba vibe eyo ebeera kuba presenter omuntu najjanga presenter wa radio omuntu najjanga presenter wa TV nojjanga gwe bayita celebrity nojja mu bantu sibo oba mulalamu mu byalo batutegekera n'ebikopo by'amata n'enkoko na biki weebale nnyo nojjanga olwekyo olw'okuba nti bakumanyi kati Bobi Wine yajja n'amaanyi ago era yo ensonga lwaki olaba n'akalulu kali akaali ewuwe ekyaddonda eri
by election yakawangula overwhelmingly because of not because yali ku ground alina byakozeewo ng'abalala bano bye bakola nti yazimbye bwaholo yasima enzizi aina abakazi yabawa kino yakola ki no naye yajja n'erinnya nga musician ekyo nekisooka kireeta vibe ey'amaanyi okitegeera n'agenda yeegattibwako n'agenda yeegattibwako bano ababaka ababadde mu parliament abali vibrant ne weesanga nga kyongedde amaanyi muki ate najjira mu bantu abali mu kuyaayaanira enkyukakyuka okitegeera abali mu kuyaayaanira enkyukakyuka ne bagamba nti ate n'abagamba nti mukole ki nze mubinkwase nabo ne babimukwasa okitegeera olwakola ki ndi mubinkwase naga nti mumpa mwezi gumu mumpa omwezi gumu nza ajja kgenda omu namolo yamubuuza n'agamba mwaka nze mwezi ogwo mwaka nze muwadde omwezi ogwo naga nze genda olonde akalulu ebisigadde bikole ki binkwase abantu babimukwasa ate olwaddira ne bagenda mu kooti n'abagamba nze mitadde mu kooti y'abantu mbibaddiza biri mu kooti y'abantu wesimanye etuulawa oba etuula ddi oba bagirinda kutuula ddi simanyi so kwegamba ebyo byonna byayongeramu vibe ekitasoboka kubaawo ku mulundi guno kubanga omuntu gwe mudiiringa naye Pulezidenti Museveni ategeera nnyo akazannyo kano okitegeera yensonga lwaki ye striker wa NRM ye striker wa NRM nga bw'olaba Arsenal bwerwana okuleeta Victor Gyokeres abakubira amagoolo asamya emipiira 10 emipiira 9 mu emeka n'ateba goolo 12 mukubi wa goolo nga bw'olaba nti Inter Miami ya America ya Beckham ekulembeza Messi ye striker ki gwe balina okitegeera kati Haaland manise gwe kulembeza ne NRM striker wayo ye Museveni kubanga akazanya akamanyi bulungi akategeerera ddala kati bino byonna ate nze njagala okugamba ebigambo bino President Museveni Katonda yamutonda n'omukisa in the first place musajja wa mukisa nnyo ekyokubiri mugezi jajja mugezi era bwe bakutuma omusiru n'oleeta Museveni ate gwe mu basiru oba ofungula ndiga nayenza okufugira eggwanga emyaka anotaba n'amagezi kisoboka kubanga Museveni yasooka n'ategeera abamuvuganya nti baagala ssente teri kintu Museveni abayuwamu ekisawo kya ssente ne basaasaana FDC kati evuddemu ebibiina bimeka kati biri bisatu kuba kati FDC weeri enajja nankumbi ne wabaawo People's Front for Freedom kati saawa zino ne munyagwa ne anti gibale ne anti yava omwo kati ne munyagwa PFF naye evudde omwo naye akasente Justin Museveni ke yabawa naye akasente zabagwamu ne babanga empologoma bwenagwa mu mbuzi buli eno nekwata eri gajala tumaliriza n'ensonga eno ababaka waliwo ababaka abakulosinze ne baba mu bibiina mwe babadde ne bagenda mu bibiina ebirala ali recent omugole yakasala essaawa zino ye Dr. Lume Bayiga Dr. Lume Bayiga bambi omusajja atuokusala sisobira nti yagenze mu PFF kubanga adda ajagala nnyo naye embeera mawuji yateekawo andi kati Museveni yennyini akugamba DP without Museveni is nothing. Era bebafonda ba DP. Kati ekyakyeyogirira lunye bulijjo. Kubanga tosobola kuŋŋamba wayironze ensango wa DP ne mubuuza luwa kibiina ki agamba ndi wa Democratic Party nti oli wa Democratic Party eyani DP eyani naga nze ndi bweno mga president wa DP yani nti ye Norbert Mount oli wa DP ani president wa DP omutuufu ate nga ye Norbert Mao kati wali tosobola kuŋŋamba baggwamu nnyo amaanyi bannakibiina ekyo okuba nti president waabwe yakeera enkya ne bamuappointinga nga minisita w'amateeka n'ekitongole ekiramuzi Juzi bali bagenda mu delegates conference yabwe yabadde embalala nasooka asitula abadelegate bonna abakuba ewasale
You can imagine. Ne babalabako ne basinkana omukulu n'alyoka batwala embalala. Batwala embalala buli amuvuganya n'amulemesa. Buli lwamanda abeera mu cabinet meeting. Batula bonna ne bateesa. Ne bateesa ebigenda. Ate oyo gweyagala okujjako. Kati ate oyo gweyagala actually namulabako ne muyuna mu America 2023. Mwami Mao yaliyo namulaba yajjaawo yampitakawo nga yambadde suti ya black. Yaliyo kati toso abantu bo bagwamu essubi ne bagamba nti ate gwe twagala okulwanyisa gwokolagana naye gwonyumirwa kubanga bwe baali bagenda okuteesa dipping egenda okukola endagaano eyo tebakireeta mu delegates conference nga Democratic Party yagenda ekanesiranda we so singa bakireeta muki neke nekikubaganya nk'ebirowoozo seeke ya DP neneke ya DP ne batula mu delegates conference oba Kampala oba Mbale oba Ludda batulanga nnyo ku Sebo Green ya Gondi ey'omugenzi Sebaana eri wano ku Ntebe Road eri gindi eri Sebo Green eri eno Buziga side zeeyo Sebo Green gyeri oba Muyenga side eyo kati gye batulanga ennyo singa baleeta ekintu ekyo n'abannyonnyola kubanga bw'ogenda e Rwanda ate ba minisita abasinga obungi bonna bava mu bibiina ebivuganya Kagame ba minisita b'e Rwanda ba minisita bonna abali mu gavumenti ya Rwanda bava mu bibiina bya bufuzi wadde oba kiina abaka mu parliament batekiina niyo abasinga babalondeeyo gye bava abasinga obungi kugambira abatoke bali balemu okumuvuganyera n'ekirala mmwe mugamba nze ndowoozamu ate kyandibadde kirungi ekyo manyi lwaki bwe bakuteeka wali nti gwe minisita w'ebyenguudo ng'ova mu kibiina ekivuganya Kagame kati kola nga bwe kyandibadde wandikikoze nga gwoli mu buyinza bwandibadde nga gwe oli naffe kati kikole abawana abaffe be yalonda simanyi mawo bukyanga bamulonda tetulaba ku basibe bateebwa aba NUP baabata be baali bakwata waliwo omukyala yali owa FDC owa Gomez Betty Kamya waliwo omukyala Gomez nkyala Sebugwawo state minister wa information oyo simanyi oba biri kuki oba bamuwa tayito andi kati problem weeri bakuwa obwa minister ne mugenda mutuula mu cabinet ne muteesa what to do aye tosobola kuvaayo gwe wadde oli against what the cabinet decided tosobola kuvaayo n'otuula ate mu mawulire n'okola ki n'owakanya bimwateesezza ama naye mwateesezza ate PS yakola weebale nnyo permanent secretary kubanga ye chief accounting officer owa ministry naye ng'atambula ku policy ze muba mukoze eki kati gwe tolina bwojja eno no baakuwadde oba minisita gwe mmawo gwani nojja n'ogamba ngenda kuwakanya ebyakoze eki ebyateeseddwako kati ebyo bintu byamalamu nnyo abantu ate ng'abantu bangi nnyo abali mu opposition abakolagana ne gavumenti mukasirise nga bagenda ne bakimayo agabaasa ekitegeera abantu bambala amagomesi ekiro abantu bambala obukaaya ne bagenda werangira twakusange wasale gwesakusange wasale togende wasale kati ebyo bintu bigenda bimalamu abantu amaanyi n'abantu okugamba nti mu Uganda tuwali opposition abasajja abakuloosinze banaawangula ba parliament mbadde nkyakugira oyo Mzee Lume Bayiga Dr. Michael Lume Bayiga yagenze mu PF musajja muteesa mulungi musajja muyivu dokita omusawo ow'empiso era abeeranga ngawo ng'akolera bansambya n'ekibiina ky'abasawo kyakulembera naye mawe embeera gyateekawo yali agala kumuvuganya ku Basenkagale ne bigaana so yakulosi nadda mu PFF ono mwala w'ekyotera Nantongo yasikira maama we yafa covid naye omwala yabadde atwaza constituency eyo Fortunate yakulosi yaze mu NUP John Mpalanyi era naye MP waawo naye yagenza mu NUP Lutamaguzi wa DP yagenza mu NUP dene waliwo n'abagenza ate mu kati Semuju yabadde we FDC yagenza mu PF n'abalala bana wangula gye balaze okusooka kwa byonna challenge gye bagenda okusooka okufuna mu bantu oteekwa okubanga mu bantu obaddeyo ku ground nga togenda kunnyonnyola nnyo ng'abantu bo bajja kutegeera butegeeza ensonga yo nga ddala mu kibiina abantu tebannayingira mu political ideologies mu bwongo bwabwe tebinnabayingira abantu kye bayina batunuulira biki by'obakoledde ku ground wooli muffe mu bantu obeera naffe era okola kyekiri mu bantu kati challenge eyo bajja gisanga nnyo kati ng'oggyeko ekyokuba nti singa mu bantu obadde toliiyo oyinza n'okubaayo mu bantu ng'obadde okola naye abantu bagenda kusooka bagambe naye gwakyukakyuka
abantu bekengera nnyo abantu abakyuse olinga kinnawolovu okitegeera kati nga bwola beena abagenze mu NUP abaliyo mu NUP tugenze okumalako emyaka 5 nga bangi tebaliyo bavuddeyo mu myaka egyo nga bavuddeyo era n'abamu okubeerayo n'abamu okubeerayo kawuzi buwuzi ekyo nkubuulira waliyo abaliyo ku kawuzi buwuzi nga bagamba nti kambeereyo lwakaadi anoonyeza akyesibyeyo lwakakaadi kano kalowooza kubanga abantu babala empiki n'agamba stronghold ya NUP eriruddawa nti eri wano mu Buganda wadde tebakkaanya kubanga obutakkaanya mu NUP gye buli bungi nnyo nga buva ku bifo abo ababala ensonga y'ebifo be bannambooze tayimu kati abantu abo akantu ke kakyabasibyeyo kati olw'okuba nti abantu bategeddeko ku nneeyisa y'abamu ate naddala kubavudde mu DP ne bagenda mu NUP bagenda okusanga akaseera akazibu kubanga balabyeko ne bagamba nti twakwatagana ne gundi essaawa zino labayo kati bwetufaanana neyanziza nnyo neyanzeego okunkyaza ku mukutu guno neyanziza akadde kano naye nze kyensaba abantu nga tugenda mu kulonda kuno tulonde n'obuvunaanyizibwa tuleme kulonda bulonze empuuta ne tulonda embaata ne tulonda ssekkoko zonna tulonda engege zonna omwo tumala obbalonda nga tumaze galonda bwe tutyo enkeera ate ne tudda mu kukaaba nti bannaaye twalonda bubi kati Ameria kyambadde yabadde agaanye yali abiganye bino sisitole Ameria yali aganye naye abantu nga basula wa Ameria gurupu nesulawo nga begayirira naggalawo ne yeebaka nazuka nga we bali tukwegayiridde komawo twalonda bubi twakola ensobi tusaba tusonyiwa finally najja so tetwagala kuddamu ebyo bintu bitatugasa naye twejjuse nga ate ffe twalonda twalina omukisa mune mulonda empuuta yammwe ne mulonda ensujju yammwe ne mugiteekayo emyaka 5 negenda n'erya ate ina kyekoze ate ne babakabirira Katonda abakuumi Mukama Katonda abankuumi lalo yagambye nti bane munzizeyo malirizo ngenda kubasabira oluguudo naye ate abadde 5 naye ababaka balyoza abalonzi kale mwebale kutugoberera musubscribing mwongere okulayikinga no commenting twaweza abantu omutwalo gumu kasanvu twetagira ddala abantu bawere ono John Max Sega wa veteran twabaira nnyo naye mu nsonga z'amawulire yani atamanyi John Max Sega mpozi nga gwe wakatane kokuliza radio naye obanga radio badde oziwuliriza John Max Sega wabeera omanso okulaba sebwe bale kutuwaayo kadde amina kasubira abantu afe bajja kwagala tujja kumuzza bwe tunatufunya kadde tukubaganye ng'ebirowoozo twagala abantu mu commenting mu ngeri y'obuvunaanyizibwa kubanga nze saagala nnyo kwogera muntu byayagala kuwulira nze mpa opinion yange ate n'ekintu nga bwe nkiraba nawe wendowooza yo mu ngeri y'obuvunaanyizibwa eggwanga tulizimbe bwe tutyo kyabuntu obutakkaanya mu ndowooza so era oba tokkanyiza naffe era nga tobitegedde bituugedde gwawe tukwaga